ali mawale ebyadda leero oli mawale gennyini ate ag'ebiraka agatalina wadde omugaso nalabye nga linafuya bawumalukiseka bumalukiseka n'afulandani musoma tebali peti gavumenti tebageza okwewa importance tebannaye wadde mukyebaagaza bwe yasinga babaaga basinga babafuna dda n'engamba bannaaye bulijjo ali mapale musajja wa Museveni bulijjo ali mapale oli musege ogw'ebisa eddiba ly'endiga tulowooza kyankyukakyuka ogamba olyamu tebali peti mu gavumenti tebeetaaga baneero omumanyi paati gye bazannya abo abasajja ababiri n'ogatta ba ali mawale 10 temusobola gizannya baba umalukiseka gyazannya ne afulandani musimanyi tebasobola tebalina kye babeetaaza how balina numbers gulina mitwalo 5 nga nange kadeideyi yennyina buli okugambe mutebeetaaga bodi abali mu makomera kyogamba bali bakola ki ekyamanyi ekisinga bano nno kye bali mu kukola olaba baatwala bulutiiki ate olwo umalukiseka neera bannaayi yakutuuma erinnya era yakulabye ddala ng'oli mapale gennyini yasebya ali mawale ebyo bikyalanda era omwana agambye nti bulijjo yeebuuza lwaki afiira ku bantu nti kumbe omusajja asaladde eddiiro era agamba nti kusinza ku bintu byayogedde kikulaga nti kyamulumye nnyo okulaba nga umalukiseka ne Half-London tebanabeera omu ku abo abantu abagibwa e South Africa. Awo nga tuvuddeyo olunaku olwaleero mawulire malungi nti Honorable Muwanga Kivumbi aweereddwa bail y'obukadde 10 obw'obuliwo ate banne akakadde kamukamu. Amawulire agakagwawo galaga nti Honorable Muwanga Kivumbi afulumye ekkomera ly'ekitali olunaku olwaleero n'atwalibwa mu kooti era n'afuna bail. Ono amaze emyezi egisuba 5 ng'ali mu kkomera ekitalya ng'ekyewuunyisa ensi ku fayiro y'ono ye musajja ebitongole by'okwerinda gwe byalumba amaka ge olunaku lw'okulonda ne bakuba abantu abasuba mu 10 mu maka ge ne babatta. Naye mwana attu ekyewuunyisa oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna okubeerawo ate gavumenti yennyini eno n'ekwata nannyini maka mwe battira abantu abo ne bamutwala ng'egimu ku misango gye baamuteekako si kutta bantu bano be battira mu maka ge wabula ebimu ku misango gye baamuteekako kwonoona mmotoka kwonoona luguudo kubyokera mu bipiira n'ebisangosango bwe bityo. Ng'abantu bali abattibwa mu maka ge nga n'abamu baali bakyala ejje buli ssaawa eno oluvannyuma lw'emyezi 5 tewali fayiro eyogera ku bantu battibwa mu maka gaani ga Muwanga Kivumbi. Katonda mulungi tumwebaza ow'ekitiibwa ow'ekisa asobodde otukuumira omukulembeze waffe ono ye Vice President wa National Unity Platform wano mu Buganda ewaffe wano. Amukuumye Katonda n'amukomyawo n'amufulumya ekkomera ng'akyali mulamu. Twagala okwebaza ekitongole ekiramuzi. Omulamuzi w'e Uganda awadde Muwanga Kivumbi bail. Ffe tetukutwala nga mulamuzi wa bulijjo. Tukimanyi nti oli mulamuzi muntu era omuzadde. Embeera gye mukoleramu tugimanyi. Tukimanyi eriyo abalamuzi bangi abafaayo okuba nti mwandyagadde okukola ekisaanidde. Naye olw'okutya olw'obulamu bwammwe, famire zammwe n'emirimu gyammwe oluusi mutiisibwatiisibwa ne mutya. Gwe tujja kukujjukira nti lumu wayimirira ku mazima mu mbeera yonna yonna eyaliwo. Muganda waffe, taata waffe, mwannyinaffe, mukoddomi waffe, buli kimu owaffe era omukulembeze waffe n'okkiriza n'omuwa bail. Ono nno agenze okufuluma ekyewuunyisa ng'abantu 10 abattibwa mu maka ge tewali fayiro eboogerako. Tuyina bubeezi na ssuubi nti oba olyawo luliba lumu embeera ng'eteredde ensi yaffe ng'ekyuse naba n'abantu nabo ne wabeerawo fayiro eggulwawo okunoonyereza ku batemu abaatemula abantu bano. Bwe tuba tutuusa akadde nga Yasiini Kawuma fayiro yagguddwawo eyogera ku nzita ku ngeri gye baamutemulamu, tulina essuubi nti luliba olunaku lumu abantu baffe bonna abazze battibwa
ng'obulamu bwabwe tebukola makulu. Tulina essuubi nabo, walibeerawo obwenkanya. Embuga z'amateeka ne ziramula abo bonna bonna ababatemula. Ninze Henry Maganda Matiya Kyolo otudde. Tambuza message bannansi bannayuganda bannankyukakyuka bannaffe bategeere nti pulezidenti waffe owa wano mu Buganda National Unity Platform Honorable Alhaji Muwanga Kivumbi otwogera saawa era byonna bigenda mu maaso twebaza nnyo era tumuyozaayoza okubanga ebbanga eryo lyonna lyonna Mukama amusobozezza olunaku olwaleero nafuna bail. Bingi nnyo ebikyagenda mu maaso era tebinaggwa naye oyinza okugamba nti kalekaleko asobodde okuba nga abulwa bail. Nga tuvudde waawo abaana beeyongedde ddala okuba nga basabulira ddala pasita eyavudde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Malaya ya Dominion Church Nateete oyo omukyala Namakula Josephine eyali yetundira ewantoni mukono edda 25 years ago mu bimotoka. Malaya yo musoke mujikubire kwene namba 0706 mugisabe video gye badiritinze ku page ya Dominion Church Nateete. Twagala video gye mwajjo gye mwabadde mukoze ku president waffe. Ezo sente ze walidde Makula Bujingu yazira ne zimulakira. Rape yazira ne zimulakira. Gwe malaya gwe owetuna ne bakuzina mu maaso ne mabega n'okoowa okwetunda ne weewayo eri Katonda. Kati gwa walampa Bobi Wine at 25 years Bobi Wine yali alina buli kimu wali olootako. Gwe malaya ate gwe wali wetunda bwetunzi. Muwala wongena mubatekera wano naye mwennyini yabaka omulimu walemera okuwulira muwala wo nafuka malaya. Gwe mu Dominion Church Gasiya tugwenda kukuti obula tukuwadde 24 hours nga wetonze 24 hours gambe kitokota nga sikisaanikire olumanga Bobi Wine ng'okimanyi nti yetagenda kuvaayo kwanukula naye abaana babaawo era babeera bulindaala kakati ono yakiguddeko manyi gukya kigwa malaya ya Bujingo guno we guli bwegweyita omusumba ngamba guneeno omalaya gwa Bujingo wagenze no discussinga ku Kyagulanyi byayina mbu tebyamumala negwanyiza entebe y'obwa MOP nabyo nalabanga tebyamumala negwanyiza y'obwa president kumbe kasitani kamusindika mu exile gumalaya gwa Bujingo gwolabira ddala ngeri byolina obuulira ssaawa zino endigazo abantu bali mu bawamba abantu bali mu kubasiba abantu bali mu kubatta abantu tebalina kyakulya beeryankuta bino obuulira ku Kyagulanyi nga byalina byali bimala gubyo walina byali bikumala gye bali bakusumba bubi bane wagenda okulaba nga kimwe ky'ekkumi kye bafuna bakuwaako kitono n'osalawo naawe wetuukire ku soosi okole kyakiyo. Lwaki mutunyagulula olwokubiri counseling olwokusatu kusiiba olwokutaano overnight ku Sunday wuuyo lwaki bannayuganda mubafuula bigenda mu maaso naye naye ayambalidde abaserebu ba Uganda nti bamanyi okwambala engoye zitabatuuka bulungi then ne balyoka babeera uncomfortable bw'atuula bwe yeesika bw'akola bw'ati nti kikyo ekiba kibambaza engoye nga tezikutuuka. Naye lwaki oba oyambala olugoye olugenda okumalako emirembe? Mwe abayimbi b'e Uganda mwe abakazi nze ate mbalaba nnyo. Laba ono yena yenyize tasobola kussa n'okuba mu ngalo tasobola naye ng'ofa kibulungi obulungi onoonya bwaki ng'olwedde bawo abaakumanyi oli munene olina ekibuto kigendera ku mubiri gwo olubuto oluleka boogere banange bino biggata mujja kuzirika si muba n'ebirwadde ojja kugwerirwa kusiba mukka anti omukka gw'olina okussa gwonna ogusiba mwina ebirwadde ojja kugweri ofe naye ng'ekikusa eggata osiba oli oti olaba nsibye just seconds 2 naye njagala kufa. Eno Zarida Boss Lady naye talina bigambo biwoma eri Bazahara Toto abamulumbye ojjukira bulungi waneeno nga full figure avudde mu mbeera lw'abantu bano okulumba Zari. Nga kiki sina kakkana jakufa gundi kadi ya arrest ku TV leero kati abantu boogera ne ku Zahara kati oyo mugambe ki mulimu abantu botunire balinga ennaku yabakubakubadda mukazi wattu oba yeekulira atya kati nzire ku Zahara vume Zara I'm gonna send you love
Ona nange bye nageze naye kafiga kakyaliko naye bwe kiba nga kyekyo Zara tuyingire gym tukole ku mubiri. Zara toto tuyingire gym tukole emirimu naye nze nawe ngeze naye nkyalabikako kabonezekeeko kabwesti kakyaliko wokwata owulirawo nti okuttewo naye maama Zara wotayawula nti guno mugongo oba kino kiwato oba kiki Zara tuyingire mu gym tukole ku mubiri tulekerawo okuvuma abantu obudde bwe tubalamu naye nga tuvuma abantu tusobola okuba nti twefaako ne twimprovinga ffe ng'abantu and we improve ourselves, you know. So yeah, do your jobs, guys. We love you. TVs cannot survive without you. TV cannot survive without drama. We need you guys. But just do your job better. Put a little bit of professionalism into it. Ebintu mujakulanga binyuma. Ebintu mubiteke ku level zili international. Neku ovuma okiyako oli mukatale simanye ni Masaka bichi we no muja kufira nze ku TV muja kufuna cardiac arrest obusungu bungi nnyo. You're so angry. Why are you angry? Why are you so angry? Are you angry over people's lives? Are you angry that the people that you're coming out for are better than you, more successful than you, good looking than you? No, you are a TV presenter. It's a calling. It's a beautiful calling. There's a purpose for you to be a TV presenter, but just use it in the right way. Mukakane chichi, mufaji. Kati Zara, honestly Zara netina kamba we example nze movement nti Zara ya college. Zara nakwagalira musajja Tina nababira byapa wallahi semumanyi nawe manze mbalaba ndozeyo kuyisinganya bya makubo ebintu bye muvuma okera kumacha n'ovuma omuntu ng'olinga mumanyi wallahi nze nga temumanyi ono yagambye nti waliwo abawulira abagamba nti Muhoozi agenda okusobola Abannayuganda era kyekyo agambye nti kyemwogerako temukimanyi era ine ensonga ze lwaki awakanya statement eyo era mu bintu byayogeddeko awamanga bibino. Oyo mwami omulaba Jeno Muhoozi ndabayo abantu abatambula nga bagamba oyo ajja sobola okusinzira ku ngeri gyakolamu ebintu ajja sobola nga bwe yasobola wa Jeno Muhoozi nga bwe yasobola wa ndabayo abagamba nti ali different ku kitaawe ngewa enjawulo eriemu nti Jeno Museveni ali biza advising omutabani aleme kubanga ye kuba amazima gali nti ye taata abadde munafu mukko compared ku mutabani tonyigo wa NRM ngenda kuwa ensonga zange nze bampita fires fact sogera bintu bya bulimba sogera bintu out of speculations nkuwe bintu nga nawo birabako. Jeno Muhoozi bwe yasoka okugwira nti he is not different from the dad kwe kwata lisajja eri Mawanda eri lisajja li Mawanda erya PLU nga libbye n'agenda kututa n'awandiika nti lisajja lye balivunana nsonga ziri political awe yakagwira era gwakyaturitinga mistreatment gye batadde ku Anita Amongi wadde nga saagala Amongi ngolowooza nti eina any relations ku buli bw'enguzi then gwe you're not paying attention oli mu nsi yaba muzibe mbulirizamu alaba akatambi kano ebimu ku byalemesa Jeno Museveni okutuukiriza the 10-point program nakugamba bwali bunafu bwe ng'omuntu nti teyalina kitwala teyali musajja kimala kuvunaana be yajja nabo mu nsiko abantu abakuba 10-point program ya Jeno Museveni agali amata obutaagali gasobola okukyusa Uganda bali bakumwanjo banansiko be yajja nabo be bata 10-point program era amaanyi g'omukulembeze yenna will obusajja bw'omukulembeze yonna tobulabira kwabo bavuganya nga bataddeko omukono ogw'ekyuma omukulembeze anaakola obuyinza bwe obulabira kuba muli mu ssaako abamwetoolodde kati waliwo agenda okuŋŋamba Anita Amongi abadde wa Muhoozi wa abadde mu ssaako ye mpulirizamu alaba akatambi kano Muhoozi mumutenda amaanyi mbwatambula amaanyi agateeka ku bantu batayagala gwe mugamba amaanyi agateeka ku Mawanda we yasooka okukagwira lisajja li Mawanda kuli kwatanga libbye obuwumbi n'agamba nti balivunana nsonga ziri political kankuzeeyo kemabega abantu abasookera ddala
okumakinga sure the 10-point program ya Museveni tetuukirira oba ya General Yoweri Kaguta Museveni kwaliko mutowe. And by the way, I respect that man. Silence in charge no nyerezaako General Sali Musale. Abamu kubasula 10-point program ya General Museveni kwaliko mutowe General Sali Musale. Amama Mbabazi Samu Kuteesa Mukoddomi abo General Museveni teyali musajja kimala kubateeka bbali oba kubavunaana. Abadde w'amaanyi kuba Dr. Kizza Besigye abadde munafu nnyo ku bantu abazize eggwanga emabega. Ekibuuzo kiri nti oyo abeera mukulembeze w'amaanyi. He's a weak leader, incompetent, highly incompetent. Trial omukisa ne gujja ne gugwira General Muhoozi nga bakuterisa jjere ery'omunda Mawanda. He did the same. He displayed weakness and incompetence. Kasaya Janali defending anga likyamu. General Muhoozi okwata Eddie Alex Waiswa Mufumbiro deputy president waffe Muwanga Kivumbi ekyo tekiraga nti oli w'amaanyi. Okwata Elias Lukwago tekiraga nti oli w'amaanyi. Okwata Kayindo Otafiire ng'okizudde nti alina ettaka ly'abba kyekiraga nti oli w'amaanyi. Kankudiremu General Muhoozi okwata nze ife aba pointinga ku bikyamu tekikufula w'amaanyi kikwongera kulaga nti oli munafu. Okwata abo betwogerako abakoze ebikyamu musaako yo n'obateeka munda ate kyekikufula w'amaanyi abakuwa amagezi abakuli okumpi bakuwaaki. Mbuliriza malaba akatambi kano ebimu ku byenjagala ku General Muhoozi at least ntitapretendize nga kitaawe takkiriza nko mu nkola ya multiparty ekyo mwena mukimanyi. Yensonga lwaki yajja ne movement system n'ateekawo ne article namba egaana enkola ey'ebibiina ebingi. Lwansonga General Museveni yetakkiriza nko mu opinion mu difference in opinion takikkirizangako takkiriza nko muntu tuteekeddwa okubeera awo nga tulowooza kyanjawulo mugendo. Yensonga lwaki ne bwe yaleeta enkola ey'ebibiina ebingi oba bwe yagikkiriza ogenda mu ssemateeka actually n'okukkiriza ebibiina ebingi okuhapeninga okuoperating e Uganda mu 95 mu nnongosereza gye baakola Museveni yakikkiriza lwa nsonga emu yayina ekkomo ku bisanja. Kati bano bannaffe abakkiriza okuleeta enkola ey'ebibiina ebingi mu 95 ng'abatezi akakwakulizo nti at least basooke bamuggirewo ekkomo ku bisanja. Kyenjagala ku Muhoozi kiri kimu nti at least yetetambulira mu pretense takkiririza mu opposition. Actually si Muhoozi ntakkiriza mu opposition, Muhoozi takkiririza mu muntu kubeera na idea opinion eyawukana ku yaabwe. Ye Andrew Mwenda ne Mama Charity kye bagambye nti kyekituufu kye tulina okugenderako. Ate mwagalako ekintu kimu nti ffenna agenda kutugatta either ways. Gwe wa NRM agenda tugatta General Muhoozi anti akaseera kagenda kutuuka nga tuteekeddwa kubaako kyowakanya. Wuliriza alaba akatambi kano olunaku olwaleero yefe aboogera nga bamaze okusirisa emimwa gyonna gy'olaba egyogera owuwo gwe guddako otudde mu kamfati olowooza nti General Muhoozi ng'amaliriza emimwa egiriwo ogwo gwe guddako you next eno empologoma eri mu kutambula ojubira tuyinga lwa nsonga ekyali wa neiba ebisolo tennalya bibyo esembera ejja kutuuka bino mbyogeredde wano osirise mu kamfati olowooza nti gw'oli wa NRM mpulirizaamu gwe jenaali eyo otudde olowooza nti agwe tebigenda kutuukako akaseera kagenda kutuuka nga n'okukolola nga General Muhoozi takyapuluvinze musango. General Museveni yagambye anti kati buli akwatibwa taweebwa beyiro mutabani we naye be bafuuse etteeka mu ggwanga. They are the law and the constitution as of now. Omuntu anaafuna beyiro omuntu anaasinga omusango kati obudde buno okusalawo kuli wakati wa General Museveni ne General Muhoozi. Parliament as of now esavinga bo be bali mu siga efuzi obudde buno ne siga eddamuzi bali eddiza. Kati mbuliramu olowooza omulabe wakyali Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe eyali tiimu Mathias Mpuuga tiimu Muhammad Nsereko olowooza omulabe wo omukulu akyali Robert Kyagulanyi Ssentamu gwali mu NRM ng'olina a different perspective ku ngeri ebintu gye birina okutambulamu. Omulabe wakyali Robert Kyagulanyi Ssentamu Jeno wamanya mbatambuliraawo in the end Jeno agenda tugatta
Uganda eyo giraba Jeno Muhoozi agenda giteeka ku option yesa either fenna nga tuli naye oba nga fenna tuli basirifu option ziri bbiri ey'okusatu gwe gy'otayagala ey'okugamba nti atubiganye ekiba kibe naye tubiganye Uganda egenda sigalamu options bbiri oli mu movement system ne PRU oba sirika Muhoozi ali mu kuzimba kintu kya Kojjawe Kagame ekyenjawulo ekiriwo ndeye ate akizimbye mu ngeri ya lack of direction nakugamba ko Jeno Muhoozi atambulangamu ekiwuka kya Moeba talina direction he lacks a sense of direction he operates in a zigzag way kitegeeza omuntu atambula bwatyo bigere bibiri mu maaso bigere bisatu emabega bigere bina ku mukono gwa kkono bigere bibiri ku mukono gwa ddyo tewali atagenda mu feelinga in the end tugenda kumaliriza nga ffenna twegasse nga ku mulembe gwa kitaawe ng'ajja mu kinaana ndi kitaawe teyali w'amaanyi eyali ow'amaanyi ow'ebiseera ebyo yali Mpoka Wanga Ssemwogerere nga wona bwe w'amaanyi ebiseera bino ayagala abantu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni terwanyisa owa by then ow'ekinaana teyasooka kulwanyisa Mpoka Wanga Ssemwogerere bagenda mu lutalo nga lwe lumu kyenjagala ku Jeno Muhoozi olunaku olwaleero in the end agenda tugatta mu bufunze ali ku mwanjo ku kugwa kwabwe yensonga lwaki bwe ndaba byakola nsimayiringamukko ne ŋŋamba Jeno genda mu maaso girinnya omuliro kubanga kino nkyogera authoritatively nakyogeddeko ne mu vidiyo ewedde Jeno Muhoozi ne Jeno Museveni bayinza obutaba bizibu byaffe tuyinza n'okwagala okubagoba emisinde ne tutabalabako kubagoba lwansonga waliwo force mundaawo I believe tugenda funawo another Jeno Museveni ow'omukinaana agenda sortinga Jeno Museveni owa 2026 ate ekyenjawulo oyo Jeno ajja kujja na Robert Kyagulanyi Ssentamu nkomyawo I'm a student of history. Bale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mpola mawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wesinzidde sigala naffe tova